tumwetondera Allah subhanahu wa ta'ala obunafu bw'emitima gyaffe mu butatuukiriza ebyatusubiramu n'okubeeranga twetambala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugaana. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe gye tukoze olunaku olwaleero abeere nga agiteekera ku mizaani emirimu gyaffe byawmil qiyama. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bonna byatujja ku maaso muli bakadde baffe baganda baffe abasomesa baffe. Tusaba Allah ekitiibwa abeere nga abasonyiwa ya rabbi. N'omusomesa wange Sheikh gwe nsabira ennyo edduwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza edduwa ezamusaasire. Amuyitanga Sheikh Muhammad Ahmad Ismaila Munyekondo. Nkakasa abasomera ku Bilali abamanyisha muta Sheikh mu Tanzania. Omusajja oyo yansomesa yantandisa Qur'ani okuviira ddala ku suratu Iza Jaa suratu Nasr na paka ku suratu Ad-Dukhani paka mu juzu y'omukaaga mu primary mu mbeera enkambwe enzibu naye ng'alwana nnyo okulaba nga buli kannaku olina kyeyongedde ku Qur'ani. Eba ya mukaaga ng'ovudde gyesembera. Gyevudde gyesembera. Eba ya abiri mu mukaaga. Munnya sorry. Munnya saba Allah ekitiibwa mu dduwa Allah musaasire yafa. Ne basheekhe baffe abatusomesa bonna Sheikh Sekimpi Sheikh Muzata Allah asaasire abasonyiwe wamu n'emikwano gyaffe Allah gye tujja ku maaso be twasoma nabo be twawulira be twawanga nabo na bonna abafiira ku kalimatu ashahada la ilaha illallah rasulullah. So Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasaasire abeere nga abasonyiwa abeere nga naffe Allah subhanahu wa ta'ala atooka okutujja mu nsi muno nga tuli mu baddu Allah subhanahu wa ta'ala babadde nga asiima. Tongera okubagiza family ya mukadde wange mbadde olunaku lwaleero nga abakulembeze ba Makka Madina wa mukadde waffe Allah gwe yajjulidde Makka Madina Hajji Abdul Katamba leero tubaddeyoko Allah agumye abafamile Allah yamuwadde omukisa ogw'enjawulo n'afiira mu kibuga eky'ekitiibwa. Tusaba Allah ekitiibwa abeere nga amusonyiwa ya rabbal alamin. Naye tubadde ne famire nga bagumu ekigenzi ewala. Mashaallah. Bino ebyokugamba nti twagala mufu waffe nga tebabirinako era nga ajati Katamba agambye ninga ani ateegomba kufiira mu bifo ebyo. Ekyo nno wa qalilun mahum batono nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bawe ekyengero ekyo netwongera obbagumya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasaasira ya rabbi. Mukadde wange yali akituuseeko ko Sheikh Saleh Munabugerere era nkakasa kwali bwatabeerako ttaano be kwali ayinako thaniya thnaini إذ هما في ماذا؟ تكجت فاكو إذ هما فين؟ ليس في الغار لكن أي باين سجاري زباين غاري أوي إذ هما في البحر وانا إن مساسي أكتر محجان ببيل يبي ما يساتونوز ملامز الله نام غير ناروا لا أكتر منا ناروا لا بامبي الله سبحانه وتعالى ناتم سبسا كبيران غاكماو إبن نبيتونو نيي نولد شافا يچنجا ولكم كدو فيغور باتوازي سونو oli atwadde ekyafe n'agamba nti bukyanga bannayuganda batandika genda Makka munnayuganda wokubiri okubeera nga aziikiddwa mu Baqi' al-Gharqadi kulinaana nabbi kulina basahaba ya rabbi ku kyalo kyekimu kwegamba kibeera kyalo nga bali akaalo keekamu kwe bali bonna bati. Saba Allah ekitiibwa nti abeere nga mbasonyiwa naffe akituwe mu dduwa zange musaba Allah mpa omukisa bwe gubeera nga oludde butuuse nange kagweremu e Madina teweeraliikiriza abangi engeri gy'ogamba otambula ennyo wonna Allah yasinga okuba ate newoweeraliikiriza ani amanyi olunaku olwo Allah yagamba wama tadri nafsu madha taksibu ghadan wama tadri nafsu ay ardin tamut abajja kusanyuka nkakasa bagumu tebakusuubirayo kufiira walala bajja tibagumu abaana bagumu bakkiriza bukkiriza nti alhamdulillah mukaddaata ateebye edduwaayi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga atupe nfe nnungi kyekikulu kya byonna. Tukomyewo tu programu yaffe eya almirath oba faraid emaali y'abasika gye tulimu ssaawa zino. Kakasa twagamba nti eno programu yeetaaga okuwandiika eno yo si yagamba nti bikwata byonna mbirina ssaawa zino atawandiika bw'otandika okunyonnyola n'okubuuza obusika kyeki oyinza okufuna obuzibu okubeera nga byonna obikomyawo. Naye bwe tubaako ne kapeeni akatono kikuyamba okubeera nga istihdaari yaabyo bikomyawo obyagalira mwana wattu ng'olinako w'otandikira inshallah. Mbeera ne mukadde wange Sheikh Umar Kasule omutemitemi w'emmaali y'abafu
Allah msasira mbwa banateme amin ya rabbi nabo babisoma ndoza obere wasi mu kabuli ngo nakuwala ngolabya ddala ino okufuna ekimu kyakusatu afunye abadde ino okufuna half omwede ekimu kyakusatu ya rabbi takito okumbyawo nejegabira naye batukyasobola kasito ogenda wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wajtiyo tuli mukadde waffe Farradu sebo Sheikh Qusayyi yakutumira masha Allah era nakwebaza okubeeranga otema emmali y'abasika bangi ndabakwereza salamu naliko n'abasahaba huffaz asma bayita bavete bagamba tumuwulira Sheikh ng'atema emmali Sheikh Muhammad Batte Sheikh Saburu Sheikh Abdul Majid Chimbowa bwe bali awo nebo nagamba nti seeka tumuwulira ng'atema emmali y'abafuma eri musiyanjawulo siya bulijjo enjuga mukadde Dr. Ibrahim Gerwa yatugamba nga ku jamia bannange bantu bisoma abamu mujjaleeti naye akadde kajja kutuuka ekyalo kyonna kiyimiridde ku ggwe waliwo yagamba nti nga nkisuulawo yagamba awo nga nkisuulawo nga nange nnoonyayo kuba nabadde babitegeera nga bajja bayamba ekyalo nga bo bali awo oyinza okumunoonya nga gwonoonya ali Saudi nga bo bajja bayamba ekyalo yagamba nze nga nange nkisuulawo naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa atuwa ekisinga okuba ekirungi mukadde waffe tulinayo wano era tugenda kubeera nga tusoma biidhnillahi ta'ala twasembayo abadde batugoberera nga tutunuulira ku gimu ku miteeko gya emmali ngeri muntu gye tugigabanamu batufuna kifaana tukuluka tufuna mu mitendera ki era eseeka natugamba nti waliwo abafuna ku mitendera nga gyateekwa era ng'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yagirambika waliwo ate mwana watu n'ab'enfisi waliwo n'abafuna mbeera ez'enjawulo kati tugenda kubeera nga tweyongera ddala okuyingira mu kanyomero ako insha Allah ta'ala nkakasa otunaakaviiramu gwe ojja kuba otegedde wawa ofunira oba wa bakufunako omanyi omuntu ayagala nnyo waafunira n'ateeka ebirowoozo nti olwo embeera wekyuka nga naye kennyini bamufunako naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuwa obulungi obuli mu saidi sebbiri waliwo bakuweereza salaamu hajati rahma namwanje agambye seeka mumpeere salaamu lwakuba kyemusasiddeko ye agambye kyasinze okutya mu ddalasa nga yakatandika kwe kubeera nti waliyo asaba edduwa taafiire Makka Madina okufa batusomesa bulijjo Imam Cheini bakadde baffe tekuliiko insha Allah newe otakwogerako kwakadde kabeera katuuka ate okumanya tekuliiko insha Allah nga bannaffe era abagamba nti tesijja kukola kiraamu we nakikola nja kuba nkuyise era kumala ne kukola ki kutuukawo tekuliiko ebyo nakwo kujja mu mbeera zonna kusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala atuwe husnul khatima enfa esinga okuba ennungi n'ebifo ebirungi by'okuziikibwamu kuba kikulu nnyo sisuubira Madina sirigamba nti sisuubira naye engeri gye nti Madina tuli munawwara ekibuga ekyakaayakana siraba musezi waayita baba mulaba bino bye tweraliikirira simanyi ate abamu temwebaka kiro bayinza okugenda batwala omuntu waffe ayi tebiriiyo kubanga enjawulo weeri yankizo Shekhe wali olangidde programu ya holiday kituufu ekyagenda maaso yatandika barakallah programu ya holiday sebe etambula era abagisoma we bali kutandika nakanyomero ako ngambi gatandika olangi ate aba tuli mu holiday ate waliwo bendaba ng'abaana bali waka saawa zino programu eyo okusooka era egasa abasomesa ddala bano abatandika aba primary abagala okusomesa naddala ku section ya nursery twatandika ne section eyo ya rawda kubanga yo ekyali nfu nga twetaaga abantu abagala okubanga bayingira section eyo kubanga bagisomesa naddala nnyo abaana abawala n'abalenzi naye ng'esingamu nnyo baana bawala oba bayinanga sawulira nga alina certificate ya sabia twagala nnyo okumukugula tumuwe obukugu obwo obw'okusomesa nassale ez'eddiini ate nga tulina emirimu amasomero wegali ageetaaga abasomesa so twakoowula ssebo okusayidi eyo abantu bagijoyininge n'okusomesa holiday y'abaana nazo tuzisomesa naye wano abasiraamu abasinga obungi basinga kujjumbira ya third term engeri gye luba nti oluwumulo oba olyawo luba lunene
naye nga sebo program alhamdulillah zitambula tugamba nti abagala okuzeegattako ziri open agiyegatteko inshallah. Barakallahu fikum. Mukaddu waffe kati nkakasibana tugenda kusoma mukirize hajati semugenza akwiriza salamu agambye kwali ddala haji papa agambye kwali ddala yati Aisha twakulisa eggulu embalala okugenda okuzikira soba Allah akkirize empeera zammwe ate ne mufa Allah musonyiwe kwegula babadde mbarara mu kuziika bangi nokwe bali kuno Sheikh Mudhaffar Deme imamu we Natete Regional Mosque ne kwali agambye sebo programu ajiwulira bulungi nnyo mukadange sebo nanga bakumasjidi Hidayah Kawempe naam babeera ko lwakuba tubatumirako naye alhamdulillah basiramu balungi babeera ko bawuliriza. Amin ya rabbi. Ne mukadde wange Dr. Adam Senjala sebo kwali ddala mashallah naye awuliriza ddala mukama wange oyo mukadde sasa Allah sasire Sheikh Nkata yogera ekigambo dabula Dr. Senjala nseka busesi kuba kinyumira nnyo yagamba fe practical yatulema ya tauhidi n'agamba naye Allah buli mulembe agusikiza yatuletedde Dr. Senjala ye yazine practical ya tauhidi ya aqida naye sebo tukwebaza Dr. sebo practical eyo saba Allah ekitiibwa abeerenga akikwamu obukumi. Amin. Sheikh abantu bajjukiza wali wasabye n'agamba nti Sheikh atujjukizeeyo ku miteeko eyo okufa ku ntandikwa ndoza twatulandikira biidhinillah. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ibanga lyonna okubanga essaawa zino tukyassa abambagamba enkuyegezi kyatukubira ki enduulu fe Allah tumwebaza alhamdulillah sife balungi nnyo sife balongoose nnyo ate obuli awera sife babi nnyo naye Allah subhanahu wa ta'ala fe yatukakasa nti Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yalina obuyinza okutwala emyoyo gyonna akaseera kaajo nga katuuse kati ffe okusigalawo kwaffe si kinyumo buli osigalawo nga Allah kyakuwadde chance tegeeza kwongera ku mirimu gyo emirungi gy'okola ate naabo Allah baatutte akaseera kaabwe nabo kaba kakoze eki kaba katuuse naffe akaffe kajja kutuuka Allah ng'akatuusizza era tumusisinkane tusaba Allah ffenna tumusisinkane nga tuli mu abo baali basiimye emirimu gyabwe. Ebizibu bingi bangi ababifunye naye tugamba nti ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gutusaba abeere nga ffenna ebizibu ebyo abituwulira ebyenjawulo mulimu ennaku okuviirwako abaagalwa baffe mulimu obutafuna nsimbi mulimu okulooseeza ez'enjawulo mu buli kanyomero konna naye Allah w'ekitiibwa gutusaba losses ezo zabeere nga atunaaza amaziga ennaku byonna Allah w'ekitiibwa abeere nga atuwa obwangu abituwulire. Allahumma amin ya rabbi. Allah kakati nga tuyingidde mu ddalasa yaffe olunaku olwaleero tugenda kutandikira katono nnyo mu bumpimpi nga tugezaako okulaba nga tukusamarizi nga bazi bakira batya mu Luganda tukuwumbira kuwumbira kubanga ekibadde ekigazi okuwumbira sebo leka nsooke nkuwakanyemu okuwumbira tekubanga kubayita kuba kawu kukola ki kuwumbawumba kufundikira bigambo bibadde ebiwanvu amakulu gaba gaawukanye abanyi Oluganda noza kubanga mu bumpimpi era okuwumba terikuwumba kuwamba tebikwataganye kale twasoma anwaul irith emiteeko gy'obusika twagiraba netusoma emiteeko gy'obusika gitutegeeza mukyo yemiteeko gy'engabana y'emmaali Allah subhanahu wa ta'ala yagabanyamu emmaali okusinziira ku nnyinnyonnyola n'entematema y'abamanyi ab'enjawulo batunyola ne bategeeza nti Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala emmaali ero yagigaba mu mitendera emikulu ddala egiri waggulu giri emitendera ebiri oba emiteeko ebiri. Emiteeko ogusooka Allah gwe yagabanyamu emmaali kwe kugabanya ng'ayita mu migabo egy'etteeka era twagiraba emigabo egyo giri 6 mu Qur'an ekitiibwa mwegiri nakunnyonnyola yeetaaga ogifuna nakutegeeza aya ziri 3 mu Qur'an omwo nga aya ezo ze zifumbekeddemu emigabo egyo n'abantu abateekeddwa okugifuna
aya ye 11 aya ye 12 ne aya ensembayo mu suratu nisa ya aya ya 17 mu mukaaga ezo aya ze zinyonyola emigabo gyonna gye twayogerako n'abasika bonna Allah bw'atyo bwe yabanyonnyola netuvaawo netugamba nti ogwo mutemo tuguleka ate waliwo mutemo omulala gwa Allah subhanahu wa ta'ala nabo yabagabira naye ng'emigabo gyabwe si myeyolefu mu Qur'ani abamu tukozesa kye bayita principle oba tukozesa kye dabit bilughati al-arabiyya oba bilughati ash-shar'i tukiyita dabit ye principle oba tugamba principle nakuwa example ng'abaana basomera mu masomero ogenda mu physics ogenda mu chemistry ogenda mu biology mathematics balina principles ez'enjawulo kwe bakola ki kubatambulira kati abakadrekinga simple interest mu mathematics tuyita formulas primary bazita formulas yes baita formulas olwo baita simanyi bulldozer nga collecting obubonero bwonna bingi ebyo byali byamwe bakasoma kale nekikulu omanyi ati ledi ya fenna bakasoma n'abalala b'omanyi bw'otayogedde kakati olw'okuba nti fenna tugenezinga nti ngezaako okusikira ekifaananyi nti abantu betugamba nti tebalina mu migabo giri physical naye ate nga Allah yabawa balina etteeka mwe bagwa obutagamba kuva lino yimirira n'ogamba nti andaba abo Allah teyabawa nedda yabavuna Allah mwe yali agabanya emaali yagigabanya emirundi ebiri bali abafuna emigabo emyolefu gye twogeddekaawo mwe mwali ogunabo gw'ekitundu half half that is kimu kyakubiri ne babeera n'omugabo ogwa quarter kyekimu ekyokuna omugabo ogwa 60th gwekimu kya mukaaga an 8th kyekimu kya munaana 2/3 bibiri byakusatu n'omugabo gwasembayo guyitibwa thuluthu kyekimu ekyokusatu emigabo egyo mukaaga gyonna netugamba omugabo gwa determiningibwa omu ku basahaba ayitibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sajja Allah yali abawo obwongo nga batunula ne balowooza naye ate nga kyemmanyi ku byekana akasomako yakenneenya nnyo principle Allah yayogera principle twajogeddeko lyetteeka rule etakyuka nga olaba nti Newton's law of motion bagimanyi states that oba Hooke's law mu physics we batyo Avogadro's constance mu chemistry byonna nola nti oli omuntu agenda okalculatinga byonna asooka n'agobera etteeka eryogamba naffe eno mu sharia Dr. Shah yagambye tulinayo qawaid al-fiqhiyya al-qawaid al-fiqhiyya jeziri wal qawaid al-usuliyya jeziri naffe tulinayo principles exactly era kati zenjogera kati nze ndi mu tafsiri alhamdulillah principles of tafsir olzendiko nti Allah subhanahu wa ta'ala mu kugabanya emaali ye emaali ya Allah naye nga yajazika abaddu be kati mu kugitematema yagitematema mu mbeera ez'enjawulo so mu mbeera eno yagimatema abantu abo Allah beya wa ebiba bisigaddewo nga bali ab'emigabo abasoose tubajjeeko abo babayita al-irthu bit-ta'sib abantu abasikira ebitalina kigero era twabalaba ku mulundi ogwaggwa kati ne tujja tutunuulira Allah subhanahu wa ta'ala abantu be yagabanya giri emiteeko gibadde emiteeko gya kugabanya kati netunuli abantu Allah be yagabanya emiteeko gy'abantu Allah be yagabanya mu ngabanya ye tulaba nga bali emiteeko esatu bali mitendera esatu mulimu abo Allah subhanahu wa ta'ala betwalaba nga yabawa emigabo egyetongodde emigabo egyo tegyeyongerako tegikendeera singa waba tewali nsonga yonna egikendeeza oba egyongeza nga gyetongodde yes tegikendeera yes tegyongezebwa singa tewabaawo nsonga egikendeeza oba egikola ki egyongeza netunulira omuteeko ogwokubiri ogwabo Allah subhanahu wa ta'ala baagabanya mu bo netugamba mwe muli omuteeko ogwobiri abaweebwa bayita ghayr mahdudin wa ghayr muqaddarin abafuna emiteeko egitalina kigero ebitali migereke era netubalaba abo nga batambulira mu principle gye mbadde njogerako era ne wano aya baagireeta nga Allah tugamba nti yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain kati awuka zaawo awuka aya 10 mu surati an-nisa lidhakari mithlu hadhil unthayain that is a ratio bwe tugenda mu mathematics ratio of 2 to 1 nti bwe tuba tugabanya eyo principle ejja wakati w'omwami n'omukyala oba female and
and male ekitonde ekikyala n'ekisajja nti buli obwogabanya ye ratio gy'olina okukola principle eri mu Qur'ani mu aya eyo gye nkuwadde. Tayib, ne tugamba omutendera ogwokusatu gw'abantu Allah be yagabanya mu Qur'ani yabawa bano beta mahdudin walakin lam yusamma miqdarahu. Semanyi obo bitegedde. Ogusose tugambye Allah be yawa emigabo egyetongodde egigerekeddwa. Abokubiri ne tugamba Allah subhanahu wa ta'ala yabawa naye emigabo gyabwe tegigerekeddwa ate si mikomeke. Okategere bulungi si migereke si mikomeke. Then ne tulaba ab'omuteeko ogwokusatu be twakalaba mahdudin mubayyanu. Mahdudin mubayyan walakin lam yusamma miqdarahu. Gimanyikiddwa mikomeke atenga migereke naye nga tegyogeddwa giri mu Qur'ani ekitiibwa nga Allah wagamba fa in lam ya'awla min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Wabanga omufu oba omuntu afudde naaba nga talinawo basiika bonna okuggyako bakadde be maama ne taata nga bagenda okumusikira maama we afune kimu kyakusatu ku maali y'omugenzi n'atayogera taata naye n'atayogera taata ate nga taata alina okufuna ate nga ogwo omugobo guli mahadudin mubayyanu lakin ghayra musamma nga tegwogeddwa. Oketegedde nga banyi Allah subhanahu wa ta'ala. So emitendera esatu Allah gye twalaba gye yagabanya ng'emitendera gino esatu gyonna gigwa mu miteeko gy'engabanya ebiri gye tusoose. Emitendera gy'abaana abaafuna emmaali mu mbeera zino bagwa mu miteeko gy'engabanya ebbiri ze twakulembezza. Ngabanya ki? Olugabanya lw'okuba nti omuntu Allah yagabanya naawe ab'emigabo n'olutendero ogwokubiri gwe mutendera Allah gwe yagabanya naawe abantu naye nga tayogedde byabawadde. Simanyi oba kitegerekeka. Awo ne twakomekereza mu wiiki eyaggwa nga tugamba nti abantu abo bonna bwe baba bakuŋŋaanye abantu Allah be yawa emigabo baba b'amaanyi nnyo mu ngabana. Okategedde ab'emigabo egyogeddwa ab'emigabo egyogeddwa babeera b'amaanyi nnyo mu busika obw'eddiini y'Obuyisiraamu. Olwaki? Kubanga emigabo gyabwe miteekulule. Oli bw'oba tulina qaida egamba bil arabiya المعروف لا يعرف أليس كذلك؟ المعروف لا يعرف. ekintu ekimanyikiddwa tekyetaaga kunnyonnyolwa. Ekimanyikiddwa tekikola ki? Kubulidde kimanyi. Mu Luganda tugamba kirabwa n'omwana omuto. Kale gwe nga bw'ogambye kirabwa n'ayonka. Tekyetaaga kunnyonnyolwa. Kakati abo bwe bajja ne bali abafuna emigabo egitamanyikiddwa tusooka abo abalina emigabo egimanyikiddwa ate in most cases ebiseera ebisinga tebagwa. Okategere bulungi? Tebagwa naye ate ono omuntu Allah gwe yawa naye ng'omugabo gwe tigwogeddwa at times ojja kusanga ebiseera ebimu nga bagwa ne bagwira ddala completely ne batafunayo wadde akantu mu busika mu ngabanya. Semanyi oba kategerekeka. Kiddemu tebagwa. Tugambye abantu Allah be yagabira abagwa mu migabo giri gye twogeddeko egiri mu Qur'ani omukaaga nga kwogase n'ogw'omusanvu ogwalitaminingibwa Umar ibn al-Khattab naye era gusigala gwegatta ku guli ogwasooka ogwa thuluthu. Kakati abo babira bazze ne bali abatalina migabo gyogeddwako mu Qur'ani owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya byawa emigabo ku bali baataayogera. Okategedde? Era bwe tuba tugaba mu maali tusooka ne bali Allah abali cleared off nti ono wathadi ono waki bo tubajjamu nga lumu. Okategedde? Bano abasigadde abatalina migabo migereke abo tubajjamu nga bbiri. Ekitegeeza bali nga tumaze okubajjamu ne tutunulira ebiba bisigaddewo mutuyingiza bano. Simanyi oba okategerekese. Ekyokubiri bali tebasobola kugwa kuva mu mugabo completely wabula ate bano basobola okugwira ddala completely naddala idha stagharaqatil furudu tarika. Bwe tubanga tugabye
emmaali yonna neggwaawo basobola okuviramu awo tewabaawo chansi ndala awajati mugema abadde ayagala jati ajala mugema agamba kati singa eggwaawo olwo bateba bano bwasomye nte bafuna bali waabo so mu bufunze ebyo bye twasoma ku mulundi guli ogwaggwa olwaleero tugenda kunnyonnyola ekiyitibwa bayanu anwa'il waratha min haythu naw'ayil irithi tekyajja kuwaawukanako kino kye tubaddemu tubadde tunnyola emitendera gy'abantu abo kakati wano tugenda kubannyonnyola oyongere obakenkoke nga tubannyonnyola okusinziira ku miteeka era giri gyennyingi gye twogedde tulinga abattaanya tugenda kunnyonnyola abasika nga tusinziira ku migabo oba ku ntemaatema ey'emirundi ebiri eyajja mu Qur'ani ey'ebyobugagga by'omugenzi ekisookera ddala alwarathatu thalathata anwa abasika balimu emitendera oba emiteeka esatu ashabul furudi bebo Allah beyawa sibe tugeddeko wali abasoose ashabul furudi Allah beyawa emigabo emigereke egigerekeddwa era ne gikomekebwa wa ashabu ta'sibin nabo Allah bataawa migabo gikomekeddwa wabula nga bafuna kisigaddewo okategedde bulungi ne tubeera abo bamutego gwakomeka gwakubiri ne tubeera ne dhawawul arhami ab'eŋŋanda abaliwo nga tugaba abo ababeerawo nga tugaba oba abalindirira bano be tusoose okwogerako okuba nti tebaliiwo bo balyoke bajje wa marja'u irithi dhawil arhami ila alfardi aw at-ta'sibi kyetwogedde bannaffe bano ab'eŋŋanda zaffe abeewala abatasembera nnyo ku mwanjo ku miteeko gye twogedde si ba mugabo ate si balindirizi b'ekyo kisigaddewo kati nno obusika bwabwe budda eri obusika obw'emirundi ebiri obukulembedde nti bulina kubanga tebuliiwo kyebategeezezza ab'eŋŋanda abasigadde abeewala bebeeta ba relatives balina okujja mu busika nga bali ab'eŋŋanda abakulembedde abafuna emigabo emikomeke era emigereke ne bali abafuna ebisigaddewo oluvannyuma lw'okujjako bali abafuna emigereke era egikomekeddwa nga tebaliiwo olwo netulyoka tunoonyayo ab'eŋŋanda abeewala nti waliwo jjajja omusajja omuzeeyi yali yazaala nnyina asangibwa wali teriyo waluga oyekayeka yaaliwo teriyo mulala okandegedde ti waliwo omwana wa mwannyina gwe yawangalanga naye yali ku mutala gundi yekka gwe tumanyi ebbanga lino lyebawangadde kuno myaka 6 ffe tetulabangayo wa luganda mulala okugyako oyo alright bebayita ab'eŋŋanda abeewala Allah bagamba idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin waliyo katabani ka muwala we kawangaliranga gundi ke kaliwo ate embyali gikalimu si nnungi ambi mukaweeko kati kyekyo n'olwekyo mu bufunze gy'emitendera egy'esatu tulinga abagyogeddeko wali naye katugikuwe mu bulambulukufu n'abo abagwamu mu gyo obategeere asooka yalina omugabo mugereke exactly owokubiri yafuna ekisigaddewo owokusatu yewa luganda abadde mu budde bw'okugaba oba ayogerwako mu budde bw'okugaba nono si kwogerako mu budde bwakugabwa wabula oyo ayinza okujja nga bano abakulembedde tebaliiwo kitegeeza emaali y'omuntu nga tetunagitwala mu baitu maali lmuslimina tusooka tubuza oluganda ayinayo oluganda lwonna kuba emaali y'omuntu etwalibwa mu baitu maali lmuslimina erina okuba nga tayinaayo wadde relative anti wuliriza nabbi yagamba mu hadithi emu sallallahu alaihi wasallam naga nti wal khalu warithu man la waritha lahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam nti ne kojja kuba kojja talina wa kusikira saawa zino naye nga ne kojja naye musika eri oyo yenna atalina musika kitegeeza gwalina ku oluganda igwe kugamba tuvudde ku saidi ya obuwa exactly saidi ya tata tuva ku saidi ye wa tata teri aliyo yenna wala shay netusalako mu kubukojja tugamba ate mbuko ku saidi ya mama kojja jali ne kojja yesigalayo ku saidi ye wa ba mama
Allahu akbar. naye asembezebwa era n'aweebwa mu busika. illa anna al-ulama ikhtalafu fima yuqassamu lahu. abamanyi kye baayawukanamu ekyo ku kigero kikojja kyateekeddwa okuweebwa li anna qadrahu ghayra musamma laysa min ahli at-taghsib wala min ahli al-furud. tali mu b'eŋŋanda abafuna ekitalina kigero ate tali mu bali ba migabo. kati tumuwa kyenkana ki tujja kulaba nga tutuuseeyo inshallah fi mirathi dhawil arham nga tutunulira obusiko bwa b'eŋŋanda abasigadde. kati tugenze ku muteeko ogusooka. omuteeko ogusooka guno gwe guwaamu annahu al-awwal man yarithu bilfardi faqat wa hum 7. abantu abafuna nga bafuna mugabo gwokka Allah nga bwe yagugereka mu Qur'ani. tebayongerwako tebakendeezebwako. nzijukira mukadde wange Sheikh Swedi Katumba. Allah mutukumbire. Swedi hafadhahu Allah. Sheikh Hay'a Sheikh Swedi Katumba yanspe safra ido kuthanawi. Masha Allah. So Allah mutukumbire. Gatuka ya rabbil alamin. nga nombalo sumagira. Sheikh nkuweleza ku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yongereza ku yange sewo. Ne sewo Allah mutukumbire ya rabbi. Naam. Tugambe bali musanvu. Abagereke nga bali mu ngaba ya Allah wekitiibwa yabawa mugabo gukko gwe yayogera. Tobayongezebwa tebakendeezebwa awe bakoma. Bagambye abantu abo bali musanvu. Awuli asooka yono muwulirize al-ummu mama w'omugenzi. Obogeranga tulina okutandika obbawa oba nkubuulira abagwa mu bantu abateekeddwa okufuna omugabo nga tebayongezebwa tebakendeezebwa wabula Allah kiyabawa nti maama alina kimu kya mukaaga nti kyekimuweebwa ne kibalibwa ne kimuweebwa butereevu. Badde mmanyi nti omuntu wafa kati otandise okugera ni kutusookerako nedda wadde olutaabi ndi ku migabo Allah gye yagabanya. So al-ummu tugambe bali musanvu. Asooka al-ummu ye maama w'omugenzi. Owokubiri al-jaddatu li abin bimahadi dhukuri yajja mukyala ku saidi ya taata nga tutambudde mu layini y'abasajja kye bayita patrilineal inheritance ku saidi y'oluzungu. obusika obutambulira mu layini yaki y'abasajja. Owokusatu aljaddatu li ummi jajja mukyala ku saidi ya maama bimahadil inathi nga tugobedde layini y'abakyala matrilineal inheritance bagiyita we batyo. So bajjajja bombiriri abo bajja. Owokuna azawuju yebba wa mwannyinaze. Omusajja ali kuno oba omukyala yenna ali kuno nga mwannyoko ngamba omusajja oba gwe omukyala nga muganda wo aba mukyala munno ng'ayinayo bba mukyala mwannyoko oyo oba muganda wo n'afa bba alina okujja n'asikira mukyala we. Allah yamuwa omugabo ogwetongodde omukomeke obulungi ogutayongezebwa era ogutakendeezebwa. Allah tusaasire ya rabbi. Waliwo bagamba nti waliwo okulya n'okwomesa wano nti kati oyagala ki tuwulire oyagala ki ekibadde kibagada kikoze kigenze kati oyagala ki oyagalayo kintu gwe totya nabuko okujjako okunonooza. Allah tuwa okutegeera ya rabbi. Allah tuwa ate n'okutegeera amateeka ge nsonga nkulu nnyo. Waliwo ensonga. Waliwo ensonga. Bw'onoonyereza abagwa mu dhulumu eno qalla ma tajidu yazidu an nisfi. Ate naddala nti okiraba obuzibu obwo nisfi lwahidan al-mi'a. Omukyala kanaamala afa n'aziikibwa ku kijja kya taata we. Awo olutalo lweyongera. Sometimes ensonyi zitera okubeerawo ng'aziikiddwa ku saidi ya bbaawe. Ku saidi y'omwami. Omwami. Waliwo nno n'abatana abansonyeshe. Ekyo kigamba kubalimu obuntu obulamu. Naye eriyo omuntu oli bw'aba mubbi, bw'aba mulyazaamaanya. Yaakhe ne bw'okola ki? Tewali kimulya, tekimuyugula ttamu. Tolina ky'otugamba. Tolina ky'otugamba. Oba omuziika eyo kasita twamukuwa.
ajati Adija Nakibingi agambye ajati Adija Nakibingi nasana agambye mukyanga mwogedde ekyo uwe mudde agambye mukyanga mwogera mukubireewo ddala ne Haji Abdulkadir bagambye mukubireewo ddala awo kyabika nyombo bazirabako families ne ku TV zaaliko omanyi abafamily kye bakola ate bangi bakikola kali ku side zonna omwami bwafa abafamily y'omusajja kye bakola nga bamujjako abaana omukyala nga beefuula abagenda omulabirira ennyo kakati abaana batuwe muganda waffe yagamba nti abaana abo ffe tubalabirirenga naye kanziyite na shayatini ezo obuzibu bubeerawo buli bwe buti nti bwe kituuka ekiseera ng'onaafudde talinaawo kantu ne bwe ziba zirina ssente kubanga shayatini min aljinnati wannaasi alaysa kadhalika nyinza okuba sibavumye bwe bakola abasinga obungi bwe batuuka ekiseera bw'olaba nga ofudde tolinaawo kantu babayita bannakigwanyizi wallahi abaana bo tebakwatirako wadde n'omu illa man rahima Allah kujjako abatono Allah basaasidde abalinamu okulumirirwa naye baagala alina abamu bwe bagamba baagala alina baagala akola ki kantumire ku Sheikh Sinan Zaidi wa Kinyakali mbadde ngenda kugamba nti eriyo omwami omukulu wano gwe bayita baagala alina naye muganda wa Sheikh Sinani n'okitayi wa Sheikh Sinani bamuyita Haji baagala aliwo njagala kumutumirako ne saba Allah ekitiibwa abeerenga amusaasira ya Rabbi kakati sebo abantu mu duniya muno baagala alina olaba ng'oli alina buli omu agenda kwolesa obuvunaanyizibwa okufaayo naye ekigendererwa mu kyo nga te si kirungi kibi omulimu gwalibadde mulungi naye ekigendererwa nga tekifu kuba abantu abo basinga obungi bagobaganya omukyalo ono agende aleke ebintu bya bba bo babyezze under the umbrella of okulabirira abaki abaana so singa abadde talina baali badde bakwata mu byabwe ne babiwaayo ne balabirira abaana bano mu mbeera zonna kale obwo bubbi abantu abasinga obungi ababukola njagala obatumirako n'okubagamba nti mbatumirako n'okubategeeza nti ekyo wadde mukikoze ku nsi kuno wansi w'ettaka awo bwe munaayingirawo buli kimu kigenda kubalagibwa era muli baakukizza yawma alqiyama bano be mubbye emaali mugenda kubawamu mirimu ezo bye mubbye kuno ku nsi ne mulyaza amaanya mu mbeera efaanako bwetyo ate ku yawma alqiyama mugenda kubawa mirimu zino zihijja zemwefuula mukola ate zino era totawana na muntu akubbye n'akola hijja eyinza okuba nga gyakoze ate yiyo maaso ga Allah agenda gikuwa kwegamba yiyo bagenda kugimujjako bagikuwe wetaaga mukotira ng'agenda tono na hijja yange kyeyo kyennyini tono na umra yange tono na hijja yange tono n'okusaddaaka kwange okawuliddeako kuba yawma alqiyama naye ate guba n'essuubi ddene ne bw'anaatuuka nga talina mirimu nga yagikola riyaan ng'ayagala bantu kumulaba wasuma na kumuwulira ebibibyo bijja kukwatibwa bikuggyibweko kyendaba mu bantu abo abamu bambi bayinza okuba nti obutasoma n'obutamanya nsonga kibiga zitambula kinadde njagala okwogerako mu kanyomero kaffe bwe tuba tutuuse wano twetaagayo ekitwandise puroguramu esookerako ddalako okulamira abantu baffe bano nga tunayingira bulungi mu puroguramu era kkiriza nkabalaamire nti Goshi nafsi wa iyakum badde ntidde tontwale njagala tuteekewo natrahu sual kullama kana qabla albadi tutandika tusooke tuseewo ekibuuzo ma alladhi yamna'u nnas ما الذي يمنع الناس أن يطبقوا شريعة الله في القسمة kyekirimisa abantu okuteeka mu nkola amateeka ga Allah mukadde k'okubeera nga tugaba emaali y'abalekwa awo tujja okutandikira inshallah tugenda kumulamu katono nnyo tubeebaza bannakubeera kufa twatandikidde paka wano wakyali ku Pal FM 97.9 ekola ly'omuntu wa bulijjo tugendagendako mu bulango inshallah taala nkakasibwa twatukomyeyo biidhinillah wadde ayinamu okukowamu okutono osobola okunabako mu maaso kuba wano wosi wakuzannya baba faraidu unafunye kyenkanawa oli afunye kyenkanawa bw'obeera nga olinamu okusumagira akatono oyinza okudda engulu nga maama omuwadde ekyataata obanga taata omuwadde ekyamaama nabwe kityo tugenda kumulamu katono inshallah taala bwe tubeera nga tukomyeyo biidhinillahi taala
tugenda kubeeranga tugenda mu maaso okyali ku Pearl FM 97.9 ekula eri omuntu wa bulijjo. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Okyali ku Pearl FM 97.9 ekula eri omuntu wa bulijjo, program manyi obusiraamu lunaku lubeera lwakubiri. Tubane mukadde waffe Sheikh Omar Kasule tutunuulira maali y'abasika, tulaba abasika bano bafuna kyenkanawa ye stage kategori gye tuliko. Gwe yatandika naffe twafiira ddala emaali y'abasika gundi ku musomo gwe nnyini faraid, kitegeeza ki, ani alina okufuna emaali gye bafuna efaanana etya, katutuukiddeko kye bafuna kiba kyenkanawa, si kyekyo olugano tuufu kye bafuna kyenkanawa. Kakasa bwe twatandika nawo programu yaffe inshallah okuva ddala kutandikwa mwina we mutuuse. Ate nga Sheikh musajja mwakisa, Allah yamuwa ekisa nti n'omukutu we guli gw'ataategeera gye twatandikira, olina omukisa gwa njawulo okubeera nga osobola okudda emabega n'obeera nga ogezaako okujjukira n'obisoma bupya, kubanga omukutu ajja gutugamba kwe guli ku YouTube n'obeera nga olaba okuva ddala gye twatandikira paka we tuli. Tubebaza mwenna abatukyekuumidde ku Pearl FM kwaya akadde kammwe si kangu, naye ate mwana wattu bw'okawaayo ofuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleseewo ekibuuzo mu ddiiro nga Sheikh abuuza ekibuuzo n'agamba nti kiki ddala ekiremesa abantu okuteeka amata ga Allah subhanahu wa ta'ala mukaddeko okugaba emaali y'omufu ng'afudde. Si kyo ekibuuzo ekisigaddewo? Naam Sheikh. Bismillah wa fillahi wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Twebaza abawuliza abaffe mwenna abali kusaba Allah wekitiibwa abongere okutegeera Allahumma amin ebigambo bino. Naam, ekibuuzo ekyo ekina ansa nyingi naye tujja kwatangawo ansa emwemu. Oba oliawo atuwuliriza asobole okugenda mu maaso n'okulaba nti abaana ebyo byategeera ekikwatagana n'okugabanya emaali. Okusookera ddala ekintu ekitugaana okuba nga tugoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala oba engabanya y'ekitiibwa Allah mu kaseera k'okugabanya, tetusobola kubuusa maaso ekigambo ekiyitibwa aljahala, obutamanya. Aljahalatu aw aljahal, obutamanya. Ate nga obutamanya obwo kiyinza obutakuggisaako omusango. Naddala mubiseera bino afande kukuba watuba ku kigambo ekyo wangi nti afande kukuba watuba ku kigambo ekyo n'omugamba mbadde simanyi nti nowano gwe omanyi lwaki ngamba nti kiyinza kukuggisaako omusango? Kubanga olwaleero bw'oba oyagala okugenda okusuubula tosobola kuyingira katale konna kugenda kusuubula nga tomaze kubuuza ayakolako ku bintu ebyo yabikola atya, profits zaali zitya. Business olwaliro oba ogenda ogiyingira omala gibala otwala obudde bwo ne weebuuza, tokwata capital wo kumwokya. Kakati bwe kiba nga capital wo tosobola kumukwata agenda kumwokya mu katale nga entrepreneur omutuufu, bw'otya ate ku bya Allah gwe ogamba nti ojja kusala kukola nga mala nga bw'osanze okolenga gadibenga lye onakola nga bw'oyagala. Nedda biri byoba okola biba bibyo, naye olaba ofaayo n'owa obudde bwo n'akaseera okwebuuza notakkiriza kugaba nsobi yonna weeyita. Naye olwate bino ebya Allah. Kale awo nno nembawo omukutu ogwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda ku YouTube videos kweziri, gendayo subscribing, likinga, sharinga, ate commentinga kuba twagala nnyo comments. Bw'owuliriza video n'obamu byotategedde namba z'amasimu kweziri gikube oba obuuze ekibuuzo kiteeketeeko kibuuze mu programu zaffe nga zino tubeere nga tukiddamu, tetuddamu gwe wekka kubanga w'obuuza obuuliza baki n'abalala bangi. So twagala nnyo ebibuuzo ng'ebyo, bituyamba naffe oba oliawo okukola ku research ne bituyamba ate oba oliawo okwongera okutegeeza okunnyekeza ekiba kisomeseddwa. Oyinza okubuuza kitwamaliriza ate mu kuddamu ka Sheikh me tabaddewo ne afunirawo naye ajja kufunamu. Naam Sheikh. Naam, tuzzeeyo ku mulamwa gwaffe. Omulamwa gwe tuliko tugamba nti twetaaga okumanya abasika bano okusinziira ku miteeko egy'obusika emikulu ebiri gye twalabye nga tugenda tubasosootola olwo. Tugambye tutandikidde ku bali ab'emigabo. Ab'emigabo abo mulimu Allah be yawa emigabo ng'oli afuna mugabo gwe Allah gwe yamuwa gwe yamuteekerateekera n'amugerekera mu Qur'ani gwokka ng'omugabo gwe tegweyongerako era nga tegukendeezebwa. Wahum sab'a, abo nno bali 7. Asooka tugambye maama w'omugenzi, ne tugamba jjajja mukyala ku sayidi ya taata,
Kategede bulungi jajja mukyala ku saidi ya taata jajja mukyala jajja musajja jajja mukyala ku saidi ya taata ne tugamba jajja mukyala ku saidi ya maama ne tugamba bba wa mwannyinaze oba bba wa mwannyoko bw'omukyala ali kuno ng'olina muganda wo omuwala ng'alina bba mwannyoko bw'afa bbaawe amusikira naawe omusajja ali kuno ng'olina mwannyoko mwannyoko bw'afa bbaawe amusikira ndowooza kitegeerekeka mukwasika ne mulamu asika tukyali ku bakyala tubadde kusaidi ya mukyanga mukyala yafudde kuba ono baleese zawuju ne batuleetera ne zawuja kyekyo kyoyogedde ne zawuja ye mukyala gw'omusajja ali kuno olina muganda wo musajja munno bw'afiirwa mukyala we aba musika eri bba okadde kawulidde ako omusajja alina mukyala we ompulira bulungi omusajja bw'afa mukyala we amusikira tulina kaleka omusajja waafa oyinza okwogera eri omwana adamu sawazira nti olina kaleka omusajja waafa nti oyinza okwogera erinnya ly'omuntu nti gundi waafa ekyo akukaleke so omukyala asikira bbaawe nga omwami bw'asikira mukyala we ndowooza bitegeerekekaawo bonna buli muntu asikira munne buli omu asikira munne nga tetutunuulidde famire gyavuddemu naye wano akakwakkulizo ketugoberera ennyo twakalabeera edda mu bushuruuti nti buteekeddwa okuba obufumbo obwo nga buli lawful nga buli mu mateeka ag'eddiini agakkirizibwa okategedde ako eriyo abantu bangi ng'oli olw'okubanga yazaala mu mukyala abaana eriyo oli yaŋŋamba nti abaana abataano bemuzaddemu era bakyambuuza nti wange okyantwala mu muzikiti nti kuddamu ani atakimanyi ku kyalo nti maama mukyala wa gundi maama w'abaana ba gundi ekyo tekimufuula kuba nti ali lawful gy'oli era asigala akyalemba obufumbo bwa kawundo kakubye eddirisa ekitegeeza bw'afiira mu mbeera eyo tewabaawo asikira munne omusajja osobola otafuna n'omwami osobola otafuna naye ate omukyala abaana be bamusikira awo tujja gendawo tetugenda nnyo katuyongereyo tumaleyo ne tubeera ne bayita ahuli ummi yaani ye muganda wo bwe mwali yonka kitegeeza nti maama wo afumbye mu malya nga 2 oba 3 oba 4 oba Allah gamusobozesezza abaana abo bazaazaala mu malya ag'enjawulo oba oli abo babbaabe badde nga bafa oba wali awo nga baawukana olw'embeera zaabwe baganda baabo maama wo bwe yazaala eri bw'abeera ng'asembyeyo ng'ali wammwe muganda wammwe bw'afa ompulira bulungi bali bamu ku baganda be yazaala eri mu ddya liri bakkirizibwa okusikira ku baganda baabwe bano obusika obw'oluganda olw'okugatta maama kakati oyo ahuli ummi naye omu ku byaweebwa omugabo mu Qur'ani muno mweguli mu aya esooka gye bayita ayatul kalala kuba twagamba ziri 2 kalala abasooka waliwo kalala gwe bategeeza nti talese mwana ne bugamba kalala nga boogera ku waluganda omwana wa maama okategedde bulungi omwana maama gwe yasooka okuzaala ewalala nga tannajja mu lujja lwa kitaawo then ne tulyoka bana bayita bakalala ng'erinnya bali ku byabuwangwa ate nga alina n'abaana bali ku byabuwangwa yeyita kalala naye nga alina n'abaana kale ne tugamba asembayo okhtuli ummi ye mwannyoko bwe mugatta maama naye nga bakitammwe banjawulo bamuyita abeera step sister naye atabeera step sister kale bamutwale bwe batyo so oyo bwe mugatta maama naye nga bataata banjawulo kitegeeza naye amaama yamuzaala mu musajja omulala naye ng'ate agenda okwesanga sayidi eno munnaye ate naye alinayo baganda be abo naye yaweebwa omugabo bwe muteeka ogusooka bye bantu 7 abo bye twogedde kitegeeza bwe twogeddeku bonna balina akakwate ku mufu
mu mbeera ez'enjawulo okategedde bano baganda be maama oli yabadde bbaawe oba yabadde mukyala we oli yabadde sister we oli yabadde jjajjaawe okategedde bwe kityo then omuteeko ogwokubiri man yarithu bitasibi faqat wahum 12 leto abalaba ku mulundi guli abasikira emaali etalina kigero ontegedde bulungi kyokka nga bo bafuna emaali etalina kigero kyokka wahum 12 bali 12 abasikira emaali etalina kigero etali nteeketeeke etali nambulule etali nkomeke etali ngereke abo nno bali abantu 12 oba kategedde bulungi bali abantu 12 be baliwa asooka gwe bayita al ibnu omwana w'omugenzi mutabani w'omugenzi ibnul ibni muzzukulu w'omugenzi muzzukulu omulenzi ow'omugenzi wa in nazala bimahsi dhukuri n'okukka wansi ekyo twakyogera ne tugamba nti abaana baba beduplicatinga omwana bw'azaala munne ne gwazadde n'azaala munne n'oli gwazadde ne n'azaala munne ku sayidi eyo nti omwana w'omwana weebityo omuzzukulu simanyi nakasatu mwabaganda nti wembiyita nakasatu nakabiri we batyo kakati abo abaana era bw'abeera oyo naye bw'atyo ajja ibnul ibn tugambye waba wakubiri owokusatu gwe bayita owokusatu gwe tuyise al akhu shaqiq omwana muganda wo bwe mugatta maama ne taata enda man la yaqulu bil madha bil musharraka eriya yabatayogera batakkiriza masala ge bayita ga musharraka masalatu musharraka tujja galaba maana masalatu musharraka tujja kugalaba musharraka maana li tashriki al jadd ma madha al ikhwatu al ashiqa eriya abatakkiriza masala ago aga ashiqa abonti jajja asobola kuziyiza abooluganda yajja ntasobola okuziyiza abooluganda oba tabaziyiza bwe kityo then owokuna al akhu li ab muganda wo taata yekka naye nga bamama bamwe banjawulo oyo wakuna owokutaano ibn al akhi ye mwana wa muganda wo omwana wa muganda wo ashaqiqi muganda wo nga mugatta taata ne maama okategedde bulungi yemitendera mwana wa muganda wo kati nze wano mathalan ana wa anta yani shaqiqani nze naawe tuligatta maama ne taata mathalan itibaran kakati nze omwana gwenzadde akuyita ammu shaqiq akuyita taata w'omuto bwoya bwe tuyinza okugamba bwoya kyeki nti taata ne maama baali be bamu abazaala bano azaala ono taata wange namukwano gwange akubire mu city namala omugamba nyonyera ekigambo ekyo agamba binafusi amuyita isampanga yagamba nti seeka guli muntu wange binafusi mashallah so ow'omukaaga kansubiri yategerekese ow'omukaaga ibnul akhi li abi mutabani wa taata wo omuto oba mutabani wa muganda wo oyo nga mugatta taata yekka nga bamama banjawulo a son of the step father I mean step brother muganda wo omwana wa muganda wo mwawukanya bamama nga batata banja byomu then ne tubeera kye bayita al ammu shaqiq taata wo omuto nga yali agatta taata ne maama ne taata wa kuzaala simanyi bakitegerekeka yali agatta taata wo omuto naye nga taata wo oyo omuto mwali mugatta taata bali bagatta taata ne maama ne taata wa kuzaala gwe bayitaani oyo bayita patano anko full patano anko bamwe bamuyita full patano anko full pattern uncle yani ye taata oyo abaali bagatta taata ne maama ne taata wa kuzaala okategedde ako
kakati ntuyane ammu li ab ammu li ab yaliwa ye hafu patano anko kategedde hafu patano anko yaliwa ye taatawo omuto nga yali agatta taata yekka yali agatta taata ne taatawo akuzaala naye nga bamama baabwe banjawulo okategedde ye half patano anko awo ne tulyoka tuzzaako owe-11 gwe bayita almu'tiqu mu'tiqu yani ye muntu eyalinako omuddu n'amuta oba omuntu eyagula omuddu n'amujja mu buddu n'amuta ezo example tuze tulaba nnyingi oyo gwe bayita mu'tiqu Allah yamuwa omugabo ku maali oyo gwe yata singa aba afudde nga talinaawo bagenda kumusikira oba nga abamusikira tebamalaawo bya bugagga bye twakiraba asemberayo ddala mu abo 12 ye mu'tiqatu asobola okuba nga eyakuta ate yali mukyala nga Khadija bwe twalaba bwe yata Zaid ibn Thabit okategedde bulungi Zaid ibn Thabit bwe yamuta n'amujja mu buddu so ekitegeeza nti waba mutadde n'amujja mu buddu Allah yassawo obusika obwo bwa Saidi emu nga eyali mukamawo bw'abanga Allah bw'abanga akoledde feva n'akuta nga takwina kaakugjeeko osobola okubeera nga bw'oba ofudde oba bw'oba ofudde nga tolinaawo bakusikira emaali yo yonna agitwala oba bw'oba nga olinawo abasika abatamalaawo bya bugagga byo then wabaawo ebisigaddewo byonna bimuweebwa kye tuyise asaba kye tubaddeko be bantu 12 mu bufunze abasikira emaali etalina kigero omutendera ogusembayo tuli mu kunyonyola basika nga tusinziira ku miteeko emeka emiteeko 2 egy'obusika oguddirira ogusembayo giri emiteeko 4 oguddirira ogusembayo gwe guno annahu thalith man yarithu bilfardi marra mulimu abajja nga basikira ebiseera ebimu nga bafuna omugabo omukomeke wa yarithu bitasibi marra ate ng'oluusi bajja ne basika nga tebalina nga basikira omugabo gutalinaako kigero okategeera oluusi bajja nga bagenda kusikira omugabo omukomeke era oguteekeddwa ogugerekeddwa obulungi nga bwe balina okugenda oluusi ne bajja nga ate balina kufuna mugabo ogutalinaako kigero okategedde bulungi nga balina kufuna mugabo ogutalina kigero wakadi yajma'u bainahuma marra era at times oluusi bajja ne bagatta wakati waabyo mbiriri okategedde oluusi bajja byonna naaba nga agenda bigwamu ng'agenda kufuna omugabo ate bw'anaamaliriza ng'era asobola okufuna ekinaaba kisigaddewo okategedde wahum ithnani faqat abo nno bambeteeka bantu 2 bokka be bagwawaawo bali 2 bokka yani al abu taata w'omugenzi wal jaddu ne jjajja w'omugenzi okategedde ako taata asobola okusikira omugenzi n'amufunako omugabo ng'ogwetteeka gw'alina okufuna ate era asobola okudda omulundi ogwokubiri mu mugabo gwe gumu n'atwala ebisigaddewo byonna oluvannyuma lw'okuggyako abalina okufuna okategedde ako nejjajja kyekimu bwe kityo kisobola okubeera bwe kityo omanyi bajjajja abasinga obungi abamu tebabatunuulira n'ebimu byobusika obadde okimanyi atwagasa yafuna dda nga akyali mwana muto bamuteeka eri kubali abakulembera nejja naye yeewumuzeeko nejja yafuna dda kyokka tumuveeko tumuleke wabbali so kakati abo be 2 betulabye fa inna kulla wahidin minhuma yarithu sudusa fardan ma'a al-farti ma'a fa'il al-warithi al-dhakar bombiri abo jjajja oba taata bafuna omugabo buli omu gwa kimu kya mukaaga
tebasobola kujja mulundi gumu kye tulina okukakasa okusooka omu ku bombiri yaziiza munne ye taata aziiza jjajja tasobola kubaawo nga taata waali naye singa omu ku bombiri yazze afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga farudan naye ate ng'asobola okufuna omugabo nga afuna omugabo ogutalina kigero ta'siban singa asobola kujja n'afuna omugabo nga afuna bisigaddewo amategere bulungi agambye nti ka ummi au binti hiya ukhtun min abin kubanga bono bonna batugambye nti baziyiza omu kubaziyiza munne ka ummin nga olaba maama au bintin oba omwana omuwala hiya ukhtun sibanga mbuuse afwan badde mbuuse wayarithu bitasibi idha nfarada an alfar'i alwarithi mutlaqan kuba taata ne jjajja omu kubabiri bwabazze afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga ng'ekyetteeka okategedde bulungi saate bw'abanga zze yekka omu ku bombiriri jjajja oba taata afuna omugabo ogw'ebyo ebyo bisigaddewo nga bamaze okujjako abalina okufuna agambye dhakara nkana au untha sinsonga gwe basikira musajja oba mukyala wayarithu bilfardi wattasibi idha kana maahu alfaru alwarith almuannath saate singa taata oba jjajja abazze n'abaana bawala bwe bamala okujjako emigabo gy'abaana abawala taata afuna omugabo gw'abadde alina okufuna n'ebisigaddewo ne babimuwa wakadhalika ne jjajja bw'atyo fayakhudhu farda as-sudusi wa in zada shay'un ba'da ashabi al-furudi akhadhahu ta'siban kikyo kitugambye omutendera ogusembayo ogwokuna mu basikaabo okusinziira ku kadde ndaba katututte era katambudde again man yarithu bil fardi marra oyo azzo at times najja nga wajja afuna mugabo omugereke wa bitasibi marratan ukhra atolus nafuna omugabo ogwebisigaddewo era olulala antegedde lakinahu la yajma'u bainahuma naye nga yitagatta wakati wa byombiriri tasobola kusikira tasibu na fardu wabula wajja atwalako kimu fi mas'alatin wahida mu ngabanyimu nga tasobola kutwala byonna fa imma an yaritha bil fawd faqat imma aidu kutwala nga tutwala mugabo ogugereke gwokka wa imma an yaritha bi ta'sibi faqat obo kutwala ebisigaddewo byokka wa hum arba'a bano bali bana asooka al bintu fa akthar ye mwana omuwala ogamba formatya bano bote tasobola kugatta wakati wa bibiri asobola okujja n'atwala imma bitasib ng'agenda kutwala kisigaddewo oba okutwala alfardu ng'atwala mugabo gwokka okategedde bulungi naye tasobola kugatta wakati wa bimeka wa bibiri bano bali bana asooka albintu fa akthar muwala w'omugenzi otegedde bulungi yes muwala w'omugenzi n'okudda waggulu au bintu libini fa akthar muwala w'omugenzi oba okusukka kw'omu oba okusukka kw'omu al ukhtu shaqiqat fa akthar mwannyina w'omugenzi omu oba okusukka kw'omu then al ukhtu li abu fa akthar ne mwannyina w'omugenzi bwe bagatta taata yekka n'okudda waggulu omu oba babiri oba okudda waggulu fa inna kulla wahidatin minhunna من هؤلاء النسوة ترث بالفرض فقط إذا لم يكن معها أخ في ماذا في درجتها يعصبها ومچalo yokubona betwogedde atwala mugabo gwe gwe mu Qur'ani singa talinawo musajja yenna abamwegaseeko mu mugabo ogwo watarithu bitasibi faqat ate asobola okusikira ebisigaddewo byokka lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini idha kana ma'aha akhun fi madha fi darajatiha yu'assibuha singa abeera zze n'omusajja n'amuzingako amakulu nga mu mugabo ogwo mulimu omusajja bwe bali mu ddala lyerimu au madha au anzala minha in ihtaja ilayhi au anzala minha in ihtaja ila oba kye bayita nti omukyala azze n'omuntu nga gwazze naye musajja naye nga tebinkana ddala lyerimu ng'omusajja ali wansiko ku mukyala olukitegeeza bw'aba nga amwetaaze mu mbeera y'okuba nti afuna ku mugabo kisoboka
n'ebirala omu ali ku lusegere nnyo kusinga kitusosinga bali ku lusegere naye gye tuzzeeko ng'ate omu tali ku lusegere lwa munne ebyo byonna nga bwe tubitunuulidde n'ebirala bye tujja okulaba gye bujja insha allah bye bayita eyo y'engabanya y'abantu abo nga bwe tubatunuulidde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabagabanya emigabo egyo. Imaamu Sheikh Mudhaffar agambye mu butuufu wano weetaagawo ekitabo weetaagayo ddala ekitabo kyennyini abibaze abazenga wabajjako wabatoolako wamma abamu paka embeera bwe mukalubiti n'agamba ebivudde yonna abadde ajja akwata bukwasi ajja awandiika naye agambye mu butuufu atalina kitabo ave kugaba emali yabamulekwa akakasiza mukakasa Pan FM 107.9 ekola eri omuntu wa bulijjo tulina mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunuulira emali y'abasika Sheikh ngenda kubuuza ekibuuzo kimu kyokka naleetedde amasimu naye okusinziira ku budde bwe tulina wano nabanga obudde obugenze okuggyako nti waliwo yagitandise nga tonnaba nakusuba katumuti yekka luvannyuma tusombe ekibuuzo kya hajati kyaweereza. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninga tulikiria katongole ne tulikiria Mashallah abadde yebaza Ahmed katon Allah musaside n'atugwako program najigwako wakati tusaba Allah subhanahu mtukumbire ye bali kubera nga afaayo ku Pal FM omukyala abuuza agamba nti mukadde wange singa maama wange afa obanga waali naye nga alina omugabo gwe yasikira ku muganda we atali musiraamu n'atuuka n'asiramuka n'abuuza nti bw'afa ne guli omugabo nagwo ngufunako nga gwe gusikirako nti yali musiraamu kakati nga sinaba kumuddamu nze njagala okubuuza ye guno omugabo guno ogusikira ku oli gwe yasikirako nga si musiraamu oba ogusikira ku maama wo omuddiramu otandikirako ono asooka kuba eri mbaali ebadde ye exactly nzize bulungi alhamdulillah tetusobola kugamba nti ate osikira oli ate ali musiraamu ende emmaali ebadde yoono kubanga yabadde agifuga yenna nnyiniyo era gwe gwosikira kutogenda nakunonooza nti ate yasikira kwani tetugenda kunonooza ekyo fa innahu madian tahir laka emmaali yebeera ntukuvu gwe gyokola ki halalan tayiba mubarakan fi tayyib seka tukutulizo tukwatone eka mu dakiika zitusigaze zino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono Isa Kasimu Mutebi na Kitokolo. Naam. Bwe mbakama baffe omusomo ogwo. Alhamdulillah. Saba Allah ekitiibwa bawemu bulungi. Allahumma amin Allahumma. Ekibuuzo kyange singa omukadde wafaafa ebintu ebyo ne tutabigabana ne bibeerawo oba ye n'alama nti ebintu byange temubigabanga bwe bibeerangawo n'abasobodde n'akozesa n'abatasobodde n'abirekawo aba n'omusango. Barakallahu fik. Kubanga waliwo sheeka omu sheeka mukulu ddala ebintu byabwe baagaana obbigaba ate waali atunula. Kale barakallahu fik atukuddemu. Ekibuzo kyabuzizo kiwulidde kikulu nnyo nno. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani omwo mulimu aya mu Surat al-Baqara atugamba aya no zitwazisoma zino tuddamu nzire agamba billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi okategedako sijja kankomaawo wenyini bwe wali ekinyisi mahallu shahid Allah agamba singa omuntu yenna atunula mu kiraamo ky'omuntu oba mukisoma ne mugenda okulaba nga bye yalamba mu butuufu
byetaaga okujulula nnyika bunnyisi byetaaga okujungulula fa aslaha bainahum n'atereeza tagambye kukisazaamu kiramu ekyo awo ffe twawukanako ate ne gavumenti kubanga mu gavumenti bw'olama ebitali bituufu kyonna kifa. It's like someone who has died intestate abanga atakoze eki atalaamye naye no ffe mu busiraamu tutereeza wakoze eki ate Allah atugamba bwe tutereeza mu kiraamo ekyo fala ithma alayhi tetulina muki mutawaana. Kati kanzireyo ku kibuuzo agambye nti singa mukadde we akeera enkya n'alaama n'agamba nti emaali yange yammwe abaana mwenna temugigabanga mugikozeseze wamu era njagala okusooka omuddamu ku musomera gwe twasomesa kyobula omukutu gwaffe mugugoberere ennyo mulabe vidiyo ezo zetwasomesa ezaakulembera twasomako nga tusoma kye bayita almilkiyatu fil islami almilkiyatu fil islami ownership in Islam Islamic laws. Yes. Obusiraamu butugamba butya fa inna Allah subhanahu wa ta'ala akrama almilkiyata alfardiyya. Allah subhanahu wa ta'ala recognizinga nnyo obwannannyini obwassekinnoomu okategeddako wannannyini bwaki obwassekinnoomu kati ekirala nzirayo bw'obanga olamye bw'otyo ojja kufundikira ng'ofunye omusango mbuuza ki bw'ovaawo tebikyali bibyo gwe gwafudde singa biba tebiteredde ng'ate oba wali bwiba tebiteredde ogenda kufuna omusango buli kibi ekinaakolebwanga mu maaliyo ogenda kuba ofuna omusango mbuuza otya abaana buno bulolwanalwanagananga kubanga ekisookera ddala kyetwabategeeza nti abantu bano abasinga obungi wano mu Uganda batya nnyo kye bayita omufuna okusinga Qur'ani ne hadith. Okategedde bulungi kati gwe bw'olama byola ate nebongerezaako wuliriza bongerezaako bwe mutaabigire nja kuvayo emagombe nja kuva nja kululuba nja kujja temujja kwebaka nja kubasula ku mitwe kati abaana munaaga ate si bw'otasomeseza ddiini ne gujja bagira bamanyi ne mu magombola mulirayo bamanyi so nga bambi ng'omanyi emigo gy'okoze eki oliira olajjana nti bannange mutereeze nasobya naye ngendo bo bagaa nti nedda taata yakola ki bakulinda kujja wallahi ofuna omusango era tulina kutereeza biramu ng'obudde bukyali kakati ekyo mbeera efaanako bwetyo mu bufunze abaana muba mulina mufuna abawalimu ekyo bakitereeze ebyo ebintu biba birina okugabibwa buli omu n'abeera n'obwannannyini bukoze eki weteeberezaamu nga taata ali sente 2 oba ali sente kale 9 nagamba muzikozesebwamu muli abaana 9 okategedde ne mugaana okuzikola ki okuzigaba ne zikeera enkya nga ziridde emmere y'abantu ne zikeera enkya nga ziziza emisango bavunaanaani okategeera bulungi ako bavunaanaani ate buli omu agenda nze zange nze ate nze zange nti zaffe ffenna bayinza n'okola buli omu akikanyugiraani munne kati ekyo obusiraamu kyebwewala twagala ente eri egenda eryaz'amaanyi bagaye nti enteyo yaani nti enteyo yaagu nti agundi genda osasule emmere yaani okategedde bulungi naye ekirala okugjawo emiruguba egy'abaana kati emirembe gyakakati si gyegyedda olwaliro abaana oli bw'omuleka awo olaawo n'olekawo ng'olusingako yatteeka emiruguba aba ayagala kulaba nga buli kimu yakikola ki yakyezza kale n'olwekyo olw'okugjawo ekyo okubanga tuwumbawumba okubeera nti tuziyiza obulyaz'amaanyi obuyinza okuddirira ensonga lwaki tuba tulina okuteekulula ebintu ebyo nga bukyali wallahu taala alam. Pal FM chikomisa kutazimenda ekola eri omuntu wa bulijjo tubadde ne mukadde waffe Sheikh Umar Kasule nkakasa tufunye bingi mukanda wange Alhaji Saadi Mugema kakasa ofunye ne oba togize tubadde nkakasa ambassador kutusizaako ebyo Sheikh mu dakiika eziweddeyo zino mu katikiti obutono kikyo sibwa nakyo abanadamu nze nkubiriza bayizi mbategeeza Al-Hadiyya Islamic Adult Education Center ekawa Empower tulinawo center yaffe tulinawo lectures wezitambulira tubaga mujje musome jangu some idadi jangu some thanawi jangu some primary jangu some Qur'ani jangu some olulimi Oluwarabu jangu some olulimi Oluzungu kuba basomesa tubalina jangu some as a language atenga nayo yagala okusoma ngo yagala okusomesa bisoma bya secular na tugamba inshallah program weziri mujje musome kamba we namba isimu services tulina nyingi egwa yagala okubanga otufuna osobola okuziyitako n'osobola okubanga ate weyongera okumanya ebisinga ku ebyo ojja kuyita ku zino wamanga ku 077 2 86 16
87 oba ku 0702 0702 86 that is 86 sorry nisebezamu 0703 tubawe yange ne bajjanga sene byasomesa 03 79 9 zosobola okuyita ne ku WhatsApp n'oba ng'osobola okusaayo ekibuuzo kizakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yena abadde mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tumwebaza kadde katuwadde naddala obudde buno obw'ekiro. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mutukuumira mututambulize bulungi nnyo byatusomeseza. Tusaba Allah ekitiibwa tufuuke bya mugaso mu nsi muno bituyambe mu maaso ge tutaasi n'okukola ensobi zetugenda okubeera nga tuziwogerako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tetukyayina mbeera yakudda mabega nga twejjusa naye nga la yanfa'u nadami okwezisa nga tekukyatuyamba. Tugenda kubajukiza abalisi Majerini siyajiba mulemba omusembiga ati alimu ekiriisa ekikumubiri mwabagenda ku abebeekeri namwe abagenda ku mikolo mweyunire jabba yambako ekkiriza okufuna amagwe mangi ddala. Aba mu kikubo mugenda ku Kyapa John Enterprises abasuubijja kubeera nga mufuna bulungi ddala. Aba Moods Management Services Limited abasangi bebukoto ku Kamule Building opposite Bukoto Height Flats bweboka abaze okujja ku stress y'abapangisa bagamba nti okwoyo okwegwana abapangisa olina ekizimbe apartment arcade gutufaayo beera ngo kibakwasa bire nga bakisolooza bakubire ku 0753050597 oba 0778525553 bajja kuyambako okubeera nga bakusolooleza ekizimbe kyo. Ali Muzimuran 2024 bongera okwebaza obwagezi bwonna bwawaayo mu kubeera nga bazimba Shukran Muzimbe Biz Home bakutegeeza nti obuyambi mwana bwoto tebwasula kubeera nga bumalayo n'owekityo waliyo emisinde emirala emirimu gy'okubeera nga tusonda akasente omwezi gwa September ennaku z'omwezi 22 wali ku Hockey Ground Zirugogo. Funa tiketi ku mitwalo 3 zokka ku Palweri ate ne ku AK Book Center osobola okubeera nga ozifuna bulungi so nobakubira ku 0200926711 ojja kuba bafunye bulungi aba Anyo Musimran. Abaana bwana nabo bwensaako mwena abagala okweta mu programu entabiro omuvubuka ya Pal FM kuva ku ssaawa 10 mpaka 11 buli lwamukaaga. Bongera okugamba nti programu yakubaganya birowoozo era nga eba yabwereere. Oyagala okwetabamu kuva ku 0753 237571 ojja kubanga weetabira ddala bulungi mu programu. Sibyangu Daily Supply bongera okutegeeza nti bakyakuweereza ddala mu biro kw'amata amalungi agatalimu mazzi. Oyagala muzigo bagamba nti basanga ku ofiisi enkulu Nateete ow'ekibuyoso bafuna Namasuba Masanafu Kasenge Kabowa Nsangi Kibumbiro Kawuko Katwende Jomne Kireka ate gwe ayagala bakuya kasimu 07022898 obeera nga bafunye bulungi aba Sibyangu Daily Supply. Superstar National Primary School Siminadene Boarding River Kunase Park Primary 7 oyonjo ddala wali ate nga bagamba nti environment omwana emufeva ninga yenna ayagala okusoma eddiini wamu n'ebyensi lisangibwa Seta Mukono kilomita 16 okuva Jinja Kampala Highway. Bakubire ku 0702105853 oba 0752979355 ojja kubanga obafunye bulungi ddala. Tukwebaza ku bwe twatandikidde. Program badde kyagenda mu maaso nga nnyuvu ddala naye kasita olaba Sheikh Honais ng'ayingiddewo awamu ne omukaga Haruna omanya tugenda mu byamizannyo naye singa mwefiiriza akadde kabuno gamba kano katukabedde awo insha Allah nkakasa mufuna kinene naye Haruna eri mutagala jiwulira era buli bw'ojogera agamba daawa tugiwa nnyo era bw'oba wakazuukuko otandikira mu ddaawa oba ogerago odda mu ddaawa naye ne wano mutwogera kikanga 2 gokka okwongera okuttaanya n'ebibuuzo nkakasa mujja kitunda mu inshallah olwokubira olujja